I, Masewa Lukamba, being the chairperson of EMC of the National Unity Platform, I'm here to declare Elias Nalukola Luimbas being our official flag bearer for Kawempe North Division by election. Mulimu gwe tulina omukulu buli Kawempe mujasi kyagenda okukulembera nga tugenda mu lutabalo luno ani agenda okubikola ayagala okubasaba mwenna gye muli abakulembeze ba foot soldiers abawagizi baffe mwenna mbandulira Nalukoola emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo abekyebando Nalukoola wuuyo abekanyanya Nalukoola wuuyo abekomamboga Nalukoola wuuyo abekawempe 1 Nalukoola wuuyo abekawempe 2 Nalukoola wuuyo abempereere abemaisemanu abekikaya omutongole nga ye Nalukoola Luyimbazi Elias mbawakulu mbasaba kimongero. Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform wekitowe kigambye nti Council Nalukoola Luyimbazi Elias yaba atukulembera mu Kawempe North okubeera nga tumusikisa omukulu Sseggirinya Muhammad eyafa. Debate yabeerawo ne mugiraba comedy eyaliko yenna mwamunyumirwa oba mwamwagala. Abantu abasinga babadde bamanyi nti oba personal assistant wa Sseggirinya Muhammad gwe ayinza okubeera nga awandibwako eddusu nga Sseggirinya yakafa musajja watu yeetala neera yaliwo nnyo musaale mu nsonga z'okuziika Sseggirinya era bw'atyo olwamaliriza okuziika nalaga interest ye y'okwagala okubeera nga yeetaba mu kalulu kanene asobole okubeera nga asikira munne. Aba National Unity Platform ne bagamba eby'ekibiina kino eno si bya nsikirano si bya taata afudde tutwaleyo omutabani sengaawe simanya mukyala we nedda ebintu bya wano by'abantu abantu banaasalawo bajja sobola nnyo okubeera nga bakuwa. So abantu nga bo basazeewo Council Nalukoola ono nasooka muwulira erinnya lye mu firimu za VJ Junior nziwoomerwa nnyo. So nga mpulira ayogera nnyo ku Council Nalukoola, Council wange Nalukoola, firimu ez'amateeka nsooka kwebuuza ku Council Nalukoola. Kati saawa zineno bwe ndabe ku Council Nalukoola mu kusooka nali manyi na mukyala naye Council Nalukoola musajja neera engeri National Unity Platform gyemaze okubeera nga emuwandako eddusu wayandibeera nga yagenda okuddako mu Kawempe North okubeera nga abakiikiri. Sooka musajja muyivu. Ekigambo Council obeera munnamateeka asomye be bayitibwa bwa Council. So ekyo kitiibwa nga onoolaba lawyer nga onoolaba doctor nga onoolaba engineer. So Council nakyo kitiibwa eri omuntu oyo asomye naddala ensonga z'amateeka. Kyemmanyi National Unity Platform ebadde teyinza lekawo omusajja munnamateeka omukukutivu ate eronde comedian olw'ensonga mbu oba biki otaddewo ensasage oba katemba bw'ate balekewo Council omuntu amanyi information ebibuuzo yabizzeemu obulungi ate bagende balonde simanya olw'okuba ono yali mukwano nnyo gwa Sseggirinya gwe tubeera tuwa nedda bo bagendera ku kintu ekigenda oyamba ekibiina n'abantu abalala. Nti ono Council babeera bamuleese nga MP that means abaana bafuna obuzibu banene osimanya kukomera biki babeerawo nnyo babeera basaale nnyo okubeera nga bataasaako ekibiina in one way or the other. So Council Nalukoola tukuyozaazaanira ku SMX Media okubeera nga otuuse ku kkula lyo okubeera nga oweebwedda kaadi okubeera nga gwagenda okukiikirira ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga mu kaluukana kagenda okuddako okureplacinga omukulu Sseggirinya Muhammad eyatufaako. Wano ku SMX Media sababo nnyo okulangira bizinensi yo gwetukulako obukubizi ku namba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Kakati nja kusibwa nenja lutunemu ogwo muzindalo gw'olimu ogwo ngutunuddemu okankongeze n'eddoboozi njagala mbiri kodinge bino nga ne Honorable David wali wano ngenda kuddamu nkubuuza ekibuuzo kino NUP bw'etakuwa kaadi tunula nkutunuulidde netereezeemuko katono NUP bw'etakuwa mukisa
ogenda ku abantu kubaga nti wajjangu wesimbe basajja badde oli ready ogenda n'ekino kikigambo nja kubeegayirira mbagambe bannange nagenze ne neetaba mu kusalawo okwokulonda omuntu ki omu Haji Nyombi kangugambe ekigambo kino bw'oba omanyi nti nno wekkiririzaamu wekka ng'abalala toyagala kuwulira bye bagamba towasa teweetaba mu kibiina kya byabufuzi. Omusajja omu yagamba nti omusajja omufumbo tasobola kukyusa nsi nti gwate omuntu atasobola na kukyusa chano ya TV akyusa atya ensi. Tomanyi nti mukyala wo bw'omusanga ng'alaba byalaba ate gwe ng'oyagala kulaba mawulire oteekwa okuba nga mukkaanya. Kye kimu n'ekibiina ky'ebyobufuzi bw'okiyingira okusalawo kwakyo mwenna kubagatta. Olumu ne bw'oba wakaayanya nga muli mu kisenge gye muteeseza ku kiteeso ekimu bw'ofulumayo nga banno bakusinze kyekyo ky'otambula nakyo. Sijja kwesimbawo nga ndi bwannamunigina. Nja beegayirira bansonyiwe nneme kwesimbawo kuba neetabye mu kusengejjebwa. Bannakawempe mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mututegedde amatu ebbanga eryo era mbeebaza Haji Makolo Kavuma nkwebaza obuwagizi n'abalala bangi nga bwe mukubya amasimu mwebale nnyo mwebalire ddala mutusonyiwe ensobi ze tukola nga twogera wano ekirala muyina ebbeetu okwawukana naffe mu ndaba gye tulabamu ebintu. Okimanyi Haji Nyombi gye bali abantu eyo abalala bangi abagezi Honorable Musiri gye bali abantu eyo abagezi abalina amagezi naye ffe twafunye bufunyi mukisa kujja mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guli Kawempe. Mujaasi kyagenda okutukulembera nga tugenda mu lutabalo luno ani agenda okubikola Saba mwena gye muli abakulembeze ba foot soldiers abawagizi baffe mwena ngaalulira Nalukoola emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo ab'ekyebando Nalukoola wuuyo ab'ekanyanya Nalukoola wuuyo ab'ekomamboga Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 1 Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 2 Nalukoola wuuyo ab'Empeerwe ab'Emayisemanu ab'Ekikaala abali ku intaneti mwenna abali Kadoangola mwenna aba NUP obutongole tubakwata kandideti waffe omutongole nga ye Nalukoola Luyimbazi Erias. Mbawagulu mbasaba timwongere